Sabiti ewedde enkuba eyatonye yalimu n'ekibuyaga ow'amaanyi yaleka akatale gavumenti ke yali ewadde abatembeeyi e Kaleerwe nga kagudde era emidaala mingi gyayonooneka kosa n'ebyamaguzi by'abasuubuzi ebibalirirwamu obukadde bw'ensimbi nga kati abasuubuzi bangi n'okutuusa olwaleero tebamanyi kyakuzzaako. Kati ennaku zitambudde nga mpaawo gavumenti kyekozeewo era we tutuukiddewo tusanze abasuubuzi abamu bali mu kuggyayo mabaati agaali ku midaala gino n'abalala nga bali mu kuggyayo maali yaabwe mu mbaawo wamu n'emiti. Lubega Richard Ssentebe w'ekibiina ekitaba abatembeeyi mu Kampala alaze obweraliikirivu olw'abaminisita ba Kampala n'abakulembeze ab'enjawulo abeefudde kyesirikidde ku mbeera eno ng'agamba abakulembeze bonna abalondebwa mu Kampala tebalina kye bagasizza bantu ba wansi. Naye bano abantu abakwatagana ku by'obutale abajenda baminisita baani abo abakungu ba pulezidenti abo baagala ebiwedde teri yavuddeyo yadde otugamba nti nga mwalabye katugenda kukola bwe tuti bali mu ofiisi basirise bali mu nnaku nkulu bali mu kulya bittafutafu. Bino bwekwasa nti twabafunidde ettaka tubateereddewo ki ebyo byonna bya kiguumaazi. Tukooye embeera eyo tukooyedde ddala era ebintu byabwe tunaatera na bivaamu bibalekera. Mukama wange akatale ko Kaleerwe kaagwa ku Lwakutaano kibuyaga yakasuula naye abasuubuzi bagamba n'okutuusa olwaleero mpaawo yavuddeyo okubaako ne kyabanyega wadde KCCA. Mulina enteekateeka yonna kwako akatale? Akatale ka Kaleerwe ka KCCA. Si ka KCCA naye kali wansi wa KCCA. Ka KCCA wadde ka KCCA. Kubanga ne terefayina eri wansi wa KCCA kubanga eri mu Kampala. Naye wabeerawo ekibeera mu terefayina KCCA bonanibwa si buli kigwa mu Kampala kyonna kikwatibwako KCCA sebo. Akatale kano newankubadde kali ku kkubo nga boolengera naye abaguzi kibazibuwalira okusala okuva ku kkubo lino okugenda mu katale kano okujjako abo basobola okubuuka ekyuma kino ne basobola okuba nga bayingira akatale kano ate nga abakyala abasinga obungi tebasobola kukikola. Kino kitegeeza nti abaguzi abasinga bakoma kukalengerako bulengezi nga tebasobola kusala okuva ku luguudo olwo okujja okubako ne kyebeegulira mu katale kano. Newankubadde obukulembeze bw'akatale bwakola enteekateeka ey'okuteekawo entindo zino naye nazo zikoma mu kkubo anti tesobola kutuuka ku kkubo liri olw'ekyuma kiri kye twogeddeko. Twali tetunnabateekawo katale nga tebasibyewo byuma. Obuzibu bwe balina baagala nguzi baagala kubawa ssente. Ebyo tetugenda bikkiriza omwaka guno tugenda kisalawo. Kifuba oba kagena awulira oba tawulidde tugenda kisalawo kubanga tetusobola kuteeka wano abantu abayingira 2,000 nga tebalina access ababagulako tebalina we bayita. Bano era bagamba KCCA eringa eyafuula akatale kano ekkuŋŋaanyirizo lya buli omu ng'abakulu bakola gwa kugamba batembeeyi kuddukira eno awatali wadde okuba bw'entandikwa era ensangi zino abatembeeyi abasinga mu katale kano tebakyabandaalawo. Abantu bwe muba mulagidde bave ku nguudo mubawe kapito naye omugobye n'obunyaanya bwa mitwalo 2 wano ani agenda obbumugulako. Ate n'abantu bagula awali ebintu ebingi tebagula bunyaanya 2. Naye bano bwe badde eno ne balimbalimba President Museveni Kaleerwe twateekayo akatale mmwe mwakateekayo. Mu kwogerako n'abatembeeyi abamu be tusanze nga basobeddwa bagamba eky'okuzzaako mu kaseera kano tebakiraba kuba n'abakulembeze be babadde balinamu essuubi okubadduukirira balinga ababavaako. Kati naffe byatuweddeko ate tetujja kukubira mulanga mbu gavumenti etuyamba ebyo byadda bwe beesalawo tuteekamu kyetutaddemu eba yeeyamba yokka. Tubeera wano tewali muntu yenna yatudduukirirako nti oba mukulembeze yajjako wano kutulaba. Ne RCC abeera wano kumpi naye tasobola nga kuvaako wali kujja wano okulaba nti abantu bange bafunye obuzibu. Mu mwezi gwa Kasambula w'omwaka oguwedde gavumenti ng'eyita mu KCCA n'ekitongole kya Microfinance Support Center yatongoza enteekateeka y'okuzimba akatale kano akali ku ttaka erya yiika 2 wabula mu kaseera kano oyinza okugamba ebyo byonna byakoma mu mawulire kuba n'ekipande ekyali kyateekebwawo kyonna kyayulika dda kyokka nga kiri kukuwa abakungu bano bennyini kwe bayita era abatembeeyi abaali bajja mu katale kano essaawa yonna bandeddira ku makubo. Hasif Sekiwunga, BBS Terefayina.